ng'ebulambale Palamenti eteeketeeka okulonda kwa sipiika n'omumyuka we. Abeegwanyiza ekifo ky'omumyuka wa sipiika buli lunaku beeyongera. Bano bagenze okuvaayo ng'ekibiina ki NRM kyatugambye dda nga bwe kyasazeewo ku kyagenda okukikwatira bendera ku kifo kya sipiika, era omubaka Jacob Oboth n'awandwako eddusu okuvuganya ku kifo kino. Kati tukitegedde nti mu bangi abeeyagaliza ekifo kya myuka sipiika kwe kuli omubaka we Agago County Edward Makmot, ng'ono aweze nti okufa n'obutanyagwa wa kuwangula. I'm a Juris Doctor in law. I have been pursuing LLM at Osgood Law School, the prestigious Osgood Law School, York University in Canada. I attended law school at the University of Toronto. Omwami ono munnamateeka omukukuutivu mu ggwanga ne ku mutendera gw'ensi yonna twagadde okumanya ekyenjawulo kyagenda okunnyonnyola ababaka bamuwa akalulu. I was entrusted by the Central Executive Committee to be the Vice Chair of Rules, Privilege and Discipline. So the entire rules of procedure of Parliament, I have personally processed them, made amendments and compiled them. So I know the rules of Parliament, the rules of procedure. Kirudde nga kimanyiddwa nti singa sipiika aba musajja, ekifo ky'omumyuka kiba kya mukyala. Kino Makmot agambye nti tekiriiko tteeka likiwagira, kale nga tekigenda kumulobera kuvuganya. It is a two-pronged test. The first thing is to get the core competency. Does the person qualify? If they then qualify, then the second question then can be a question of gender. But from the beginning to lock out people on the basis of gender, for me, I think it's a constitutional. It's not in line with the spirits of Article 21 of the Constitution of Uganda. Wetukoledde emboozi eno ng'akulira ekisinde kya PLU General Hoskai Rugaba yakayita ku kibanja kye ekiri ku mukutu gwa X n'ategeeza nga PLU bwegenda okuwagira Thomas Tayebwa ku bwamyuka sipiika. Ono tumubuuziza kyazzaako. As a loyal member of PLU and also a loyal member of NRM, I'll respect the guidance from my senior leadership. Mu kaseera kano tekinnamanyika oba abakulu mu NRM banaakyusa okusalawo kwabwe kwabo be boogerako nti be bawanzeeko eddusu okuvuganya ku bwa sipiika n'omumyuka.